Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Eddagala enjagala tubeere nga tulaba ly'eddagala bayita akasamba ndege wamu n'ekisamba ndege. Eddagala lino oyinza dditegeera otya? Ekisamba ndege oba akasamba ndege lya mirundi 3. Tutandike n'akasamba ndege akatono keeko bwe kato bwe kafaanana. Akasamba ndege akalina otuggwa keeko bakayita akasamba ndege akatono. Kati ng'ovudde ku kasamba ndege akatono akalina amaggwa, ate waliwo akasamba ndege akaddirira akatono ko tekalina maggwa keeko nako kayitibwa akasamba ndege. Ako ko kawanvuwamukko akatalina maggwa, kyokka ate akalina amaggwa akasamba ndege ko tekawanvuwa, kaba kampi nnyo. N'olwekyo akasamba ndege mubeere nga mubwetegereza musobole okubwawula. Ako ko tekalina maggwa, era kaba kawanvumukko. Kyokka ate ng'ovudde ku kasamba ndege akatono waliwo ne kye bayita ekisamba ndege ekinene. Kyekyo kye bayita ekisamba ndege ekinene, bwe kityo bwe kifaanana. Era w'otunuulira ebibala byakyo byo bibaako engeri y'obwoyayoya ku bibala. Era kyo kyawukana ku buli bwe tuyita obusamba ndege obutono. Kino kyo kirina obukoola bunene mukko nga bw'obulaba. Kino kye bayita ekisamba ndege ekinene. Kati eddagala lino lyonna nga bw'olirabye, akasamba ndege akatono ak'amaggwa n'akasamba ndege era akatalina maggwa wamu n'ekisamba ndege ekinene nga bw'okiraba. Eddagala lino buli ddagala lijjanjaba mu njijanjaba yaalyo. Mulimu erifaanaganya mu njijanjaba naddala mu bizibu ebyo eby'enjawulo. Okugeza akasamba ndege ak'amaggwa kalungi nnyo ku mmwe abakyala, ndowooza mukategeeramu abakyala b'embuto. Eddagala eryo akasamba ndege ako naddala ak'amaggwa ddagala lyammwe mu ab'embuto. Naye ate era n'ako akatalina maggwa naye nga kafaanagana n'ako akalina amaggwa, era nako musobola okukakozesa mu abakyala. Ekisamba ndege ekinene okusookera ddala ng'omuzadde ng'olina omwana ng'akyali muwere naye nga yeekaabya nnyo, osobola okuddira ekisamba ndege ekyo ekinene n'ofunako ebikoola n'ogatta ne kawunyiro omunene n'obiyengera mu bbaafu n'obeera ng'onaaza omwana wo, ajja kulekerawo okukaaba. Ekyo ekimukaabya kijja kuba kimuta, tajja kuddamu kwekaabya naddala oyo omuwere yaakazaalibwa. Ekirala, ekisamba ndege ekyo ekinene kikozesebwa mu bizinensi. Eddagala ly'oba ofunye erya bizinensi osobola ogattamu n'ekisamba ndege ekyo ekinene ku bakasitoma wamu naawe agenda okuwanga enkumbi. Ekisamba ndege osobola okukozesa ekinene oba n'okozesa ako akaddirira akatono, kajja kuba kakola bulungi nnyo gwagenda okukola eddagala eryo, kuwanga nkumbi, kuwanga butiiti. Kwegamba eddagala eryo lyagala okukola erinyweza amakaago. Ekisamba ndege ekinene kijja kuba kikuyamba wamu naako akatalina maggwa akaddirira akatono nawo kajja kuba kakuyamba bulungi nnyo. Eddagala eryo lye bayita ekisamba ndege. Njagadde mubeere nga mukimanya nti ekisamba ndege eddagala eryo lya mirundi 3 nga bwe mba nnyonnyodde. Waliwo akasamba ndege akalina amaggwa ne wabaawo n'akasamba ndege akaddirira akalina amaggwa, ko tekalina maggwa. Kati ne wabaawo n'ekisamba ndege ekinene kye tuyita ekisamba ndege ekisajja. Byebyo ekisamba ndege eddagala eryo lya mirundi 3 nga bwe mukiwulidde. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.